Bannannyini ttaka mu ggombolola y'e Bulambuli mu disitulikiti y'e Bulambuli balaze obutali bumativu ku ngeri woofiisi y'obwassaabaminisita gy'ekuttemu ensonga z'okusengula abantu okuva mu bitundu by'e Bududa awayigulukuka ettaka. Bano balabiddwako nga basitudde ebijambiya amayinja nga bwe bawaga obutakkiriza muntu yenna ku ttaka lyabwe okuggyako nga gavumenti emaze kubasasula. N'ettaka lye oba oyagala ettaka ogenda mu mwennyini ttaka ne mwogera naye ng'agaanye omuvaako ng'ayigiriza nga mutegeeraga n'eteri ttaka lyabwe ly'okusindika amamoroka biki nti mwagula. Bano era bavumiridde n'ekyokuleeta amagye ku ttaka lyabwe ne bategeeza nga bwe batajja kukkiriza kutiisibwatiisibwa. Amagye baba bagaleese naye nga tulirede okufafaagana nabo mu ngeri yonna tetugenda kubatya okuyigulukuka nga bamaze nga Pulezidenti Museveni aze wano e Bulambuli. Abantu banokola banamuntu bana pistols n'emuntu tujja fafaagana nabo kubanga abali bano bagamba nti singa omuntu ayingiraawo oba ajaawo tekumutta. Abatuuze bano ababadde tebasalikako musale era bategeezezza nga bwe waliwo abantu abakitegeerako nti gavumenti yali mu nteekateeka z'okutwala abantu b'e Bududa e Bulambuli kyokka ne bapunta ettaka ly'abatuuze nga tebamanyi. Abayaayi abafiiri batambulanga mu mataka kiro nga basefeeyinga bannyini mataka bali mayumba beebaka ekiseera ekyatuuka ogende kwekanga nga balina ebipapula Kampala nti bafuna tayito. Twagala tutegeere tayito zino bazifuna zitya. Wiiki ewedde minisita w'ebigwate biraze Hillary yavaayo n'ategeeza nga gavumenti bwe yali mu ntegeka ey'okuzimbira abantu b'e Bududa amayumba 3 okubasenguliramu.